Ekintu ekisinga okukyankalanya bannaye kubaliga abasajja fa abasinga okukola ekintu kino wadde n'abakyala nno nammwe temuli bangu nnyo ennaku zino ate nammwe bagamba nti nammwe mwayitiridde naye omuntu ng'omaze okutambula kuddamu okutereeza awaka kibeera kizibu nnyo. Kati abantu mubadde awaka omubeeramu okukiitinga kuleeta nnyo obuteesiga ate obuteesiganga naye buba mumaze okuyingira awaka stress eba etandise okuyingira awaka. Omuntu alina stress ekintu newe kyalibadde nti kitono era kitegeerekeka nkukakasa tajja kukitegeera. Obuteesigangana okuteekako ne society abantu bye tuwulira abalala nga boogera ogenze naye teweesiganga omusajja. Mwana wange nze akubuulirira nze sengaawo nafumbirwa kiberu oyo kiberu kye yankola natuuleyo nze nembanga omusiru nenfumba naye kiberu teyali neefuulidde. Abaana bawulira awo be basenga bammwe mugenda okuyingirayo you walk in with guided minds. Namutuuka eyo buli kimu omusajja akukuta, omwami akukuta, omukyala akukuta. Eno bakubuulidde omusajja muzibu naawe eri bakubuulidde nti muzibu. Kati wabeera waawo ka any room of mistrust temusobola kuddamu. Bannaye kankubuulire n'oba n'omuntu katugambe nti nze ffenna actually neme kiteeka ku ludda lumu kubanga bwe naakyogera bwe nti omuntu ayinza okugamba nti Haji nga yeekubidde. Singa nkeera ku makya nengula kapoloti kange nga Haji ati tamanyi nenkamukwekera dda n'endagaano nenzikwata nenziteeka eyo, lwakimanya olowooza kifaanana kitya? Naye singa aba akikoze nenkimanya olowooza kifaanana kitya? Omuntu bw'aba tannaba kuwa nsonga as to why not trust them, nkwegayiridde muwe benefit okusinga okutwala abantu kye bakugamba. Mulimu abantu naturally nga babi nga tajja kuba mwesigwa, aba yakulagako dda mwalagaanako n'atatuukiriza. Naye omuntu bw'aba nga tannaba kuteekerawo mbeera eyo, mulimu abantu abatakyuka nga asigadde ali consistent, nkwegayiridde totwala nnyo bye baakubuulira. You should treat your partner mu ngeri eyaabwe bokka opposed to what the society says. Kuba abantu balina entegeera yaabwe, balina DNA yaabwe. Kati abamu mukwata mmwe mu maka ne mukwata ne mweyinoonera. Omuntu omulungi n'omukwata n'ogenda n'omuyisa bulala. Just imagine kapoloti ak'emiliyoni 2 oba 3 we kagenda okwonoona famire ennungi ng'ate mu butuufu n'olisenga yabadde akitegeddeko, yabadde tagenda kubba, yabadde talina gy'agenda kukatwala. Naye gwe owulira toyagala kubanga okiraga. Bw'aba tannaba kuwa nsonga. Mulimu abantu ababi nti yoyo omwami wange manyi bw'alitegeera nti nakagula abeera buli kaseera bamukwata, simanyi emmotoka ya gundi teyagimazeeyo, ate simanyi babadde bakumpanyizza gundi. Tagenda kukkiriza kubeera mu kkomera ng'akapoloti ako nkalina, era ajja kukugamba maama gundi kapoloti funawo kasinga nveeyo tujja kusasula, nja kutereeza. Oyo tomulaga, aba akuwadde ensonga azituwayi togenda. Naye omuntu bw'aba takikulaga nga takuteekerangawo mbeera efaanana bwetyo, musigale nga mutambula mwenna okutuuka omuntu ng'akuwadde reason as to why you shouldn't trust them. Ako njagadde kabatuulemu, mbasabako mukategeere okusinga ebintu bye mutujja nga bakoze eki babitutendese butendese. Kati omuntu bw'obanga obadde n'omuntu abalizeeko oba omuntu abadde nga tali emotionally available, era mmanyi ekiteetera omuntu obutabeera emotional available kubeera nga ali involved somewhere, oba n'omuntu akukuta mu by'essente n'aleeta detachment eyo mu maka, akuleetera anxiety. Kubanga abakyala ddala engeri gye baagala ennyo abaana baabwe, abakyala bano baagala nnyo security. Buli lwakulaba ssente zo tamanyi gye ziraga, tamanyi ani gw'obeera naye, ky'ogenda okudda awaka si ye mukyala gw'osuubira mu bwongo. Ogenda kusanga omuntu yamaze dda okuhavinga olutalo mu bwongo bwe.